nali muklaba Delta TV osibye hotel nakura mukaga era nga tuli waneno ku Super FM ze Sharita tuli mukubeera nga tebakolera muzeyi bakiddawo gwe tumanyinga muzeyi bakiddawo surprise birthday wabulanga amanya gamatuufu ye Jime Sendagire bamukoledde surprise birthday alina emyaka emeka egenda tambuleta sigala ku Delta TV obirabe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Joseph. Happy birthday to you. How old are you now? 10 years. How old are you now? 10 years. How are you, baby, baby? Akomewo omukolo omulala naye yewulira atya Santos oli mubi kale mukamanya nukude nabakyusiza ensi yange nze yadaketa kati kumukutu kwendi kati babadde oyagala ki ate awo nga walinda bugendako muwulirewo ekyemisana kyagala byadde byasooka kubeera wali wanonzizewo oluvannyuma sabanyine nabawadde nengenda bawadde emiiti yabuzaamu abakola liteeka Santos akoze bubi mukwano beera nange olwo sijja kubonaabona. Mukane we bali kubeera nga oli muklaba Delta TV tukola ndi ne birthday boy owabadde wano nga bamuyira amazzi bulijjo mbadde simanyi tinatya amazzi nange kankuyimbire happy birthday to you tuzinire mu happy birthday to you happy birthday dear muzeyi bakiddawo happy birthday sebo. Thank you. Bulijjo tukola ku mikolo gy'abanno leero kaakati leero oli ku birthday. Owaayi banteze obutego bungi naye nze akatego akandeese wano ka mikolo bampise watuufu oli azze nannimba yankubidde kuva ku makisimu waliwo abatwagala ku mukolo batuwa n'ebyuma tugenda kuwera nangamba tugenda ku Fairway Hotel kati nze nembeera mu byange mbadde mu kibuga nina byenkola mbadde n'emirimu emirala
nanga nti bakyusiza program kati eri ku super gye batulindidde nga tulinya buboda misinde n'emmoroka tuzireseeyo. Bambi ani asinze okuyira amazzi omulabye? Mugisha musongeko oyo baganjiridde agamu ganfubutuse maaso amalala mabega ani gwonyigidde olwaleero atakutemyako? sirina babitegedde banyine bataŋŋamba ate ono akuli wano ono ate ono yandibadde aŋŋamba kuba baba babipanze batya navudde aka nga talina kyaŋŋambye nti balina bye bantegekera. mugambe nkunyigidde mwana gwe oyinza otya obutaŋŋamba? sijja munyiigira musonyi yampe ne haaga. Leeta naye mukwano omuntu gw'osula naye n'otamugambako nti birthday baganye okwogerako yabadde surprise. Bambi naye talinawe watendewaliddwamuko era natidde nnyo. Nagambye tekimuyisewo byate nga alabye nkibaddemu ne simubuulira era nga toyogera neŋŋuma. Mugambe nawe happy birthday. Happy birthday dear. Mama w'abaana mutwanjulire mu butongole ssebo. Ono Vivian Naggayi nkyala bakidde awo era yakugololera ebbanga lyonna emirembe n'emirembe. Okitegeera okawuliddeko. Yakugololera amasuuti n'otuweereza emikolo gye tubeerako. Buli kimu. Kale ssebo emyaka akozi giri emeka? Ejani omukadde nga nze bamubuuliza emyaka naye kale kati osooka n'obala 10 n'okisaali kati yongerako 39. 39. Kale ssebo webaze ku bantu ssebo abakoledde surprise bana neyanza nnyo neyanzeege mwena mikwano gyange abaana ba Jovi Promotions aba Jovi Sounds mikwano gyaffe wano ku Super FM. Nsanyuse nnyo kubanga mbadde kino sikisuubira nga sibyendiko. Wali okuzizaako ku birthday? Bulijjo neegulira keeke yange nenjirira nakudduuka Bambi naye olwaleero kimpitiriddeko kubanga banjiridde amazzi go nno balinga abaddidde ennyanja ya Kabaka yonna ne bagibundukula gadduse emisinde. Ngenza okulira agali eno mu ngatto naye banneetegekedde nnyo. Kale ssebo banaye ne mami naye omulabe tubadde tusaba mami bamutuleetereko. Weewaawo Bambi webale emirimu ssebo. Oyo azaala kale munnange nammwe mugyebale. Kale ssebo naye wannaawe wakibaddemu ekintu kino Shalita. nze saayibaddemu kale kati kamera zituuse zikyame eza Delta TV kuba kati ndabira ddala nga naawe okirimu munda. Aisha anadde simanyi okuba kale bakoledde ku super nange nga kale kanzije bana neyanzeege bakozi banange bonna ku super mukama waffe Mwami Sematimba bonna buli muntu yenna abadde mu kintu kino ekyokunjira amazzi saba mukama amuwe kye yeetaaga kubanga kinyumidde olwaleero sabaganjira n'enkya. mami wuno mukwano mami eyakuzaala ono maama wange omukadde Emilina Nabikoni Bambi yeddira ndiga nze nebaza Katonda nava mu bika 2 ebyogerwako mu Bayibuli. Nze neddira nvuma era babogerako nti abaana b'envuma ate n'endiga bagyogerako nga bagakaakana akaliga ka Katonda kaakana akajjayo ebyo byensi beesimya bayitiddwa mu mbaga ey'akaliga otegedde. Webazeeko olw'okuzaala maama neyanza nnyo neyanzege ebale kunzaala ensi yonna teyandibaddewo kundaba nakuntegeera singa tewanzaala neyanza nnyo neyanze kuliko omwana Webale kunsabira nnyo. ye first born ye last Ye first born nnyabo kati bali babiri balongo nnyabo nkuwaswa ne Nakato. Nnyabo. mutabani wo omwenyumirizaamu mami Mukama y'amaanyi kubanga senga oba senga oba saali naye nga gwe nasooka Mukama yampa ekirabo kubanga nkoledde ebingi Mukama byampadde ne ku ssaawa yakakati mwenyumirizaamu maama era ne neebaza baganda be bonna ab'omu Uganda eno yonna bamwagala bonna abakadde abakulu abato abaana bonna mbeebaza ne neebaza ne mukulu Sematimba okumukuma ebbanga lino lyonna ne mikwano gye ne baganda be bonna nze sibayita mikwano bayita ba Luganda
era abaana bange bava mu lubuto lutya lumu era nebaza Mukama akoze bino byonna banne mubenze sibadde sigenda kujja lwansonga ni mukosefu mukko naye ngenza okuwulira nga kinsitula neŋŋamba Mukama ayinza okunyigira kantambule ntuukeyo enyavu. Bagambye ddi mami? Kwegamba mutowe baddeewo yajja nali ntudde awo naŋŋamba wama maama baba bamuzaala mu bbanga ki ne mugamba kali okyagijjukira nnyo ne mugamba lwaki ombuuza naŋŋamba nti maama njagala ombuulire ne mwayi ne mugamba kale kankubuli ne mugamba namuzaala nga 28 ogwokusatu 79 ekyo kitegedde kakati to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Maki. Happy birthday to you. Bane tumweleze flying kisses. Bane katunyumire tugenda alya keki. Tobao nkwagala nnyo. Begezesaamu kubongo mwaka ogujja tomanya Katonda ayinza okukola ekyenjawulo birthday netandikira awo meeting z'okwanjula Naggayi n'omukuba embaga kuba akayimba obugalo buliwa mwakati Raila naye mwenda temwenyenya mukuba bukubingalo kwekugerengera zinezikatiriza abantu bagenda nabiriengerazenyamba zigenderere bwenzisengese bulijjo ekiwola kikwasibwa engalo akasuka omubiro nga bwe katabalwa ebirwawe amalusu gabengeregeze bakidde boyi tutambuzemu tambula ekisoka ekigatta engero zengeze kigamba takula banyoma bunyombi era bwe mutwe gw'oluyimba lwembaleetera masengegera ebintu ebirimuko atakula banyoma atakula baseka busisi nawalowooza nti oli waggulu kirindiriro jja kuwanuka ekiseera kyonna temutuula kubanga bwe tuba twekwasa Mukama ye yatonda maama atera n'amutondera okuzaala Joseph Sendagire kikubire mu ngalo ez'enjawulo kale ne bweguba bwe gutyo tuli mu ggwanga eddungi erya Buganda ne Uganda okutwaliza awamu ate mu Africa kubanga tuli baddugavu kakati tugenda kusaba Selekita ali mu byuma osooka otukubira oluyimba lw'eggwanga kubanga bakkidde awo si wa Buganda yokka wa ggwanga yo.
wanyo eggwanga lyaffe wetoloola ensi zonna twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyabadda naffe tukikuumenga abaana b'amanja ne sitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira afuge Obuganda bwonna naffe nga tumwesiga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyabadda naffe tukikuumenga teombeke tusabe Mukama tukwebaza olw'akaseera akalungi kano kotuwadde tusaba Mukama bukyogere tetugenda okwogerako wano kituwa amaanyi n'ebyokukola na buli muntu asobodde oteekamu akatono kafunye Mukama mu mukono guno muddizeewo Mukama akwaseeko mikono ebiri kubanga Mukama ekyo kyalabamupe tetukimanyi bakitusuddeko neneebaza Mukama buli omu asobodde okujja wano n'atwegattako tusabe byonna nga tuyita linnya Yesu Kristo Mukama waffe omugole tokuba mu ngalo odigidde budigizi tumuyambeko n'engalo naggala Wallahi wani bakidao nevivianiwo era aligekisa naye tulina omuyimbi wano w'amaanyi omuwala oyo yeddiranga ye Vivian Naggayi era Naggayi ngenda kukuwa emitwalo egi oyimba oluyimba olwo nga bakidde awo atudde newankubadde nga teziriwo nga za bbanja ono mmanja bakulu nsaba mutule naye maama tukusaba tukukyusa entebe odde sayidi ya wano bakidde awo yalonda bubi oba yalonda bulungi bwe babanga bakoze famire nebeera nga nywevu ebeera mbi oba ebeera nnungi akati bakidde awo okuva wano olwaleero tandika okulowooza lyo tutandika meeting za Vivian leeta nkikole mu ngalo z'enjawulo waliyo omusajja awasa omukazi nga ne waba ayimiridde naye weewuunya lye yamulonda naye mulabe Vivian bw'afaana olwo olugoye lwalimu yalusiibyemu busiibi Vivian tumugye mu nkoko ng'alongoosa amagi ne tumugamba ajja tugende naye mulabe bw'afaana mukikubire mu ngalo ez'amaanyi Katonda mu kati muyimbi waffe jangu wano engalo ziriwa Joy
nasekanga ndowooza birooto naye mazima nzani oyange nosasira Santos golinaanye omutya mukwateko mu ngalo Puliti jangu nkwateko mu ngalo kubanga nso ndi wala okukubadde kwebuuzaako okwagala bwe kutabaamu nsi tulina ebbanja ffenna Katonda kyawaffe abantu okwagala kyokka kiraga nti Katonda akola mu ffe. Temuddamu kulya bumpwanki mugende wa olaba afaanana ki Essa njagala okwebaza ono gwe mulaba wani wano yegamba aŋŋambye kyanyiize ebyokunywa baddeyo baleete ebirala buli muntu alina okuva wano ng'ayogera ekigambo kimu. Joseph bakkiddeawo gamba mukulu teyaza bongere ebyokunywa fe ababinywa we tuli bano bakadde abagenda